Muzewa bwe tuyina essaawa zino nti essimu y'omwana bwe baamala okubika baagijjako n'atugamba ekya ssente $2,000,000 akyusakyusa amasimu leero bayogerera kweno ekyayogerera kweno kwegamba okumufuna kuzibu tetumanyi oba ye mutuufu kuba tetulina tutandikira bannaffe gye tusinga okusaba buyambi yenna bwe tusobola okutandikira okuzza omwana waffe. Ange nsaba buyambi, nsaba kunnyamba n'amala Christine yabadde annyamba bannange abadde anzimbira ennyumba tewedde nsaba kunnyamba bannange andekedde omwana wange yafudde yabadde maama yabadde taata yabadde annyamba bannange nsaba kunnyamba bannange nsaba kunnyamba omwana alise omwana wange n'amala yafiiridde Saudi bannange nsaba buyambi nsaba kunnyamba nsobole okukomyawo omulambo gwe ngutwale ku kijja nguziike omwana oyo yabadde annyamba bannange omwana wange yafudde yabadde maama yabadde taata n'ennyumba teyawedde bannange yabadde anzimbira ennyumba mikwano yalese omwana yatulese mu bbanga bannange nsaba kunnyamba bannange nsaba obuyambi bannange batusabye $2,000,000 naye sirina wentandikira bannange nasoloozezza mu bantu nagenze nga nsaba ssente bambadde ninawo $6,000 naye bannange nsaba kunnyamba bannange munziruukirire buli awulidde omulanga gwange bannange nsaba buyambi kubanga yabadde maama wange abaana abo babadde bamulekwaze mbakuzizza mukubonaabona okwekitalo ennyo omwana wadde atandise okunnyamba naye omwana yanfuddeko bannange nsaba kunnyamba munziruukirire $2,000,000 sirina gye nzijja bannange nsaba kunnyamba mama kange bannange President Museveni nsaba buyambi nsaba kunnyamba omulambo gw'omwana wange guve Saudi maama nabbanja nkuba omulanga bannange nsaba onnyambe maama nsaba onziruukirire nzijja omulambo gw'omwana wange Saudi kubanga ssente sizirina mwenna abakulembeze bannange abasobola okunnyamba nsaba kunnyamba nkuba omulanga ngambakowoola bannange munnyambe nzijja omulambo gw'omwana wange Saudi nsobole okuguziika ku kijja abajjajjaabe Mama Fiina munnange maama wa ggwanga nsaba kunziruukirira nsaba kunnyamba muntaase bannange njijja omulambo gw'omwana wange Saudi ngukomyewo nguziike sirina buyambi bannange nkuba mulanga munnyambe muntaase njijjeyo omwana wange Saudi bannange ennamba y'essimu yange yeeno eri 077565468 buli muntu yenna bannange asobola okunnyamba nsaba nnyambe ennamba y'essimu yange yeeyo nsaba kunziruukirira nsaba munnyambe bannange mwenna buli asobola okunnyamba nsaba munnyambe Airtel teri registered bweba yoboleka eya MTN yeri registered ereta Naluyange Harriet amannya agange nkitibwa Nambogo Aisha naye tuba kumulanga tusaba ku buyambi tusaba kuyambibwa
twafiirwa muganda wange naye tetulina busobozi kumujja Saudi gye yafiira. Tusaba ku buyambi buli abakulembeze bonna buli ayeesobola. Ekitongole kyonna ekiriyo nga kisobola okutuyamba. Tusala amagezi bannaye gonna naye tusobeddwa. Tusaba tuyambibweko abanene bonna batuyambe tumuzze tumuteeke ku kijja. Tusaba kutuyamba bannange buli asobola yenna tusaba kutuyamba. Yatufaako mu bwangu obw'ekitalo nga yali tannaba kutuusa kudda naye tusaba kutuyamba bannange tetulina yetutandikira wonna. Yafiira ku mawanga ne tetumanyi waali we tutandikira. Tusaba kutuyamba tumuzze tumuteeke ku kijja bannaye tusaba kuyambibwa. Amannya gange nze nali yange Harriet nga ndi mutuuze w'Ekigoogwa. Omwana wange yagenda e Saudi okukola. Yagenda mu mwaka gwa 2021 mu mwezi ogw'Ekkumi. N'akola omwaka gwe ogwasooka yabaako sente gwazisindikira, esente n'azirya ne zibulankana. N'ayagala awalirize abeereyo akole. Abadde agenda kwezaayo emyaka 3 mu gw'Ekkumi naye olumbe ne lumukwata ne lumutta. Yalwalidde ennaku 3. Yaŋŋambye maama mpulira bubi. Ne mugamba genda mu ddwaliro. N'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Ne bamugamba nti alina sukaali. Ne bamuzzaayo omulundi ogwokubiri. Olunaku lwali badde olwokusatu mu kiro essaawa nga 6-7 n'afa. Omwana oyo bamuyita Namala Christine. Yagendera mu kampuni gye bayita Unique eri ku Lwentebe Seguku. Bannange nsaba okunziruukirira, nsaba buyambi, nsaba kunnyamba nsobole okujja omulambo gw'omwana wange Saudi gutwale ku kijja guziikibwe. Bannange nkoowoola buli omu yonna gy'ali annyambe. Nsaba buyambi bannange. Yalese omwana uno wano, yalese omwana omu naye nsaba kunziruukirira. Kati amawulire g'omwana oyo okufa wagafunye oti? Bansindikira message nga ye yennyini omwana yasooka n'ayogera nange n'aŋŋamba nti maama mpulira bubi. N'aŋŋamba nsesema buli kyenteekayo kyonna nkisesema. Ne mugamba olabika obubonero bwa musujja gendako mu ddwaliro. Ne mugamba kubira omukyala ajja kunona ogende mu ddwaliro. Nenziramu omukubira n'aŋŋamba nti amaanyi gamubuze agakola naye bagenda muno n'agende mu ddwaliro era ne bamunona ne bamutwala mu ddwaliro. Nennyongera okubasindikira message nga message takyazikwata. Ne wabaawo eyamuliko n'atandika okunziramu nga mbuulira nti ono embeera ye buli kyateekayo asesema kiseseme ayongera kuba bubi. Bw'atyo ne bambulira ku ssaawa 6 ogw'ekiro olunaku lwali badde olwokusatu ng'afudde. Kati eyagamba omumanya amanya yali Munnayuganda yali mwana? Yali Munnayuganda naye saamumanya mannya ge. Mbanga omwana yafa? Nze baŋŋamba yafa sukaali. Kubanga yaŋŋamba nti bamupimye nga glucose ali wansi nnyo. Bagenda okuddayo okugjayo ebbaluwa nga bamugamba sukaali yakuluma naye nga yeeyongera kuba bubi nga buli kyateekayo akisesema, buli kye bateekayo akisesema. Kati omwana mu kugenda yalina obuzibu bwonna obulwadde? Teyalina bulwadde bwonna, yali mulamu.